Abavubuka bano nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okuva ku kigo kya Kimanya badduukiridde abakadde wakati mu kwetegekera Ssekukkulu. Bano bategeezezza nga bwe waliwo obwetaavu ennyo okulaba ng'abakadde babudaabudibwa olw'ensonga nti bwe bakaddiwa ab'enganda zaabwe babasuulirira awatali ayamba. Abamu beerabira bazadde nga abaana gye bali mu kibuga naye nga mukadde w'embeera gy'alimu wamaggwe. Oluusi tebanankuza ng'oluusi bamukuza bulungi omwana ebituuka ne bimutabukira waliwo bye bakuza obulungi najja eno mu kibuga bambi okuyiya ssente nene sente ne zikola ki ne zibula nga naye ayiye ekyakulya nga takikola ki nga takiraba nga mukadde wali mu mbeera mbi nga naye n'omwana ali mu mbeera mbi wamma nga tebasobola kweyamba. Omutukuvu Paapa bwe yatuma bakitaffe ab'episikoopi ne batusaba tubeere nga tugwa mu ofiisi y'abakadde tufe abavuka tukyalina amaanyi agalaba ku bakadde baffe obbalambula. Okusinziira ku bano abavubuka basuuliridde nnyo bakadde baabwe nga kati baakulaba nga buli nnaku nkulu we zituuka bababudaabuda awatali kusosola mu madiini. Balabe kugamba nga nabo tebalekeddwawo mu ekereziya kubanga abakadde abo baakolera nnyo ekereziya ate mwatuwe tuba tulambula abakadde tetusosola mu madiini. Kati bano basinzidde wano ne basaba gavumenti ebayambe enyiikize enkola y'okuyamba abakadde ne bakoowola buli muntu yenna adduukirira abakadde mu kitundu kye. Kati ekya gavumenti ekyetukyokekola okuyita abakadde ate batwale ku ggombolola abakadde tebandibadde nga abavuka bwe tukola ne tubasanga eyo mu maka weba gavumenti erina kyeba okuba abamu tebasobola na kutuukayo abamu balwadde tebasobola kutambula. Ebimu ku bibaweereddwa mwe mubadde sukaali, sabbuuni, omuceere n'ebirala. Ebintu byonna bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo buli mukadde ate tubadde tubimuwa buli gwe tubadde tutuukako. Bwana mukulu wa parish y'Ekimanya Father Simon Peter Zikusooka agamba nti nga Ssekukkulu tennatuuka kereziya ebawe beetuuka okudduukirira abantu bonna abali mu bwetaavu. So nga ate mu kwetegeka kuno twebuulirira bannaffe abamu abatalina mbeera zisobola kwetegeka nga ffe bo bali batya bannaffe abamu naddala abakaddiye. Father Zikusooka agamba nti wakati nga bakola omulimu gw'okudduukirira abakadde bano era batuusako abakadde amasakalamentu ag'enjawulo. Ng'ekikulu ekisooka kwe kubazaamu amaanyi n'okubawa amasakalamentu naddala erya penitensiya ne Eucharistia ate abaali mu mbeera ebasobesa okufuna kusigibwa kw'abalwadde nabo ne basiigibwa. Abakadde abadduukiriddwa basiimye ebibaweereddwa. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutujjanjaba mwebale nnyo mwebalire ddala eyanziza nnyo neyanzeege Mukama munnange atuyamba atuyise bulungi mu nsi muno naye ababi batuyitiridde se batukwatireko. Mubanneebalize nnyo mbeebaza beebala okumbeererawo beebala okwefiiriza beebala okufaayo. Basabira mukisa myereere Mukama bampeera omukisa. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.